oyagala bwa Lord Mayor kiri ku record Saabakunzi mukamawo mu kibiina Saabakunzi naye ayagala yabadde mu ntebe gy'otuddaawo n'alangirira mu kibiina kyonna ekiri herefe kebe Democratic Party mu America kebe Labour mwabeerawo internal democracy toba omwe ayeyagaliza naye ani era akoze atya ayawa Nyanza amagezi yannyonnyodde abantu lwaki yaliseewo obwa MP wa Central nga nawo kunafuwanafuye Nsereko abatutte obwa Lord Mayor Lukwago yamala kukolako mu Central ensi neemulaba from LC1 Kamocha to Lord Mayor kubanga Saabakunzi ekyokubiri Nyanzi kasita yagambye n'ava ku NEC n'agamba nti azze mbwa Lord Mayor yazze mwanjenwa bola osanga olaba abakundiso abatambadde buwale gukusinga ali mukamawo mu kibiina anti yazzeyo najjeno mu kwagala obwa Lord Mayor olwo kiba kitegeeza byolaba mwanjenwa oba mu kirabu gukusinze togenze mu chachi oba mu darasa omugenzi Paulo Kafeero nali mwagala teyandi leseewo bwa MP Kampala Central asooka nnyonnyole yabuwaddaani kuba lubiriko ebibuuzo kuba yavuganya awo mu 2021 ne bamubbira ku polling station 2 nsonga ki ekyokubiri Paulo Kafeero yayimba nti yakuwa amagezi okunaga omusajja yafuwa mindi yatika mbugu yakujjako ekituyo n'akuwa kijiiko kugenda kutika lole ya mukyanga ayawadde Nyanza okuva kuba papa okujja nga yakinyumunguzizaamu ajja ku bwa Lord Mayor. Does it make sense nti newankubadde abantu bagamba nti Lukwago ye waffe kuba Lukwago si mubi lwakuba service delivery ya MP Lukwago ekimulema tasobola kukwata service delivery okuva ku Sitewolo n'agitwala mu bantu gokiraba nga kijja nga gukyusa Lukwago awumule bulungi oba mugambe nti agende mu parliament ABCD nga replacement ye Nyanzi njagalayo mpeeyo omukulu gwe Nyanzi munaffe kyenkaniddaawo anti nkugambye oyagala alemo kuma akaluka Central nze nkumi obululu bwa makije bisanyi oyagala bakuwa omukulu gwe togumanyi anti gumbulire Saabakunzi wa NUP yenyini nze nakunga mu DP nendete ekifo kyekyagwe bululu ng'otidde nnyo nendeta ewa siyinza kutya Nyanzi mugambe ayamuwadde amagezi yamuggyeko ekitiyo namuwa kijiiko akasanke kakulema ate ng'osaba eŋŋaŋa akasanke kakulema okumanya okukamalako ebyoya ate ng'osaba eŋŋaŋa well towulira nti wankizo nnyo mu kugaba bendera ani avuganyawa munuku tekiriyo ekyakyeyambaza agobye baligesitwa neggulo bagobye ani agobye Nyanzi akoze ki agobye baligesitwa ab'omu Makindye ekiri erubaga atamuwagira yenna bamugobye ku kkunga bagoba Dr. Bitone ayatuyiza oluyimba ambulera ne bamujjako obwa voice ne bateekako gwe baagala okay njagala ombuulire activity gye yali ekoze mu kibuga ekyokusooka yasinga okutya mpisi newokuba akaganga wano Nyanzi ayinza okusibira ekyaggwe ekibuga abantu baali mu nsolo babagalidde Ifrix nga akoze embaga ajjayo omutwe abakubira jambu ani uyu musajjawo nze kasita yavudde eri mu kibiina n'agamba nti azze eno mbakopi ozze mwanzenwa abaana abamu tebambala na bwa munda oba obigumidde abalina perfume eziwunyanga parafini abalina deodorant eziwunyanga katanyenje kakati gye yazze naye alina okunnyonnyola bannakampala ekyamulesezaawo ekifo kino Central kyagonzezza Lukwago abadde smart muwa respect era olunaku lwogamba nti oyagala ekifo kya kansala nze mbadde mpa amagezi si kikyamu abakulembeze bafe okweyagaliza naye Nyanzi alina otunnyonnyola nga Nsereka agenda lwaki alekawo obwemupi bwe twali mulabiddeko obuweereza omukulu gwe Makindye togumanyi ye omukululo gwe ng'oggyeko ogwero si wano omukulu gwa Elias Lukwago mukama wange Lord Mayor gwali gumanyiddwa mu Central ani wa LC1 Nyanzi ate kifo kiki yali abaddeko bino bisanyusa bakama bo mu kibiina I don't care kubanga benjini bakimanyi mbatikula mugugu kigenda kututabula pati
kya butonde oba oli muganda wa tosobola kuŋŋamba nti twagala okwawukanira ddala ne Museveni. Mukyala Museveni yesimbawo ku MP e Ruhanga si kyekyo Ruhama n'abeera minisita. Mukoddomero Lwabogo ali mu business, Sali Musale ali mu business, ekitali kikyamu. Gwe lwaki otuwa confidence nti Kyagulanyi tagenda kuwangula bwa president gw'omala okugabana? Okay. Nga ne Sale gwe twalibadde twekwasa omanyi ekyatabudde dira ku kano omanyi ekyatabudde NRM esembabule muganda wa Museveni kujja Mbululu Sodo batuuse ekiseera ng'emmundu zifuuse emmundu kyekiri mu Kampala singa Nyanza abadde n'emmundu singa kati abantu bafu. Buli muntu yenna agamba nti awagira mulimu nakyo kye bagamba mukadde waffe mukulu wange Secretary General amutaddeko ebintu ebinene. Meya omuntu gwoyogerako owekitiibwa Nyanzi si wakitiibwa nteekateeka okumuyita wano mwembi baabo mbalaba producer nkoze bulungi nteekateeka mwembi okubayita mujje wano ku mmeeza omusajja gwe bateeseteese nga singuzi wabula bukulembeze. Listen to me. Nteekateeka gwe okujja okutuula wano ne Nyanza atule wano muwulire banna Kampala. Ndi meeya ayina omukululo nabeerako saabakunzi wa DP for 9 years gwe ziri ba campaign ngenda kujja nga tugenda mu party primaries. Naliko saabakunzi wa DP nenkulembera okuleeta Luweero nenkuleetera okuleeta Luwengo nendeeta Bukoma Nsimbi onafuya saabakunzi w'ekibiina muoyo anti okusambira national team nga totebangayo ggoolo n'obwa kansala badde batuwangula ne Bukasa nenkulembera okwekalakaasa ne tukola keeki wano mu kibuga. Mbuulira ani agobye ani bagobye ekiri e Lubaga ate bakansala mbasaasira n'abaagala nogamba nti wali kusika mu ggwanga bigera maaso. Nze njagala kutikkula president Kyagulanyi omugugu gwa mukulu we. Okay, kati kankuwa amawulire gwoyogerako mukulu wa president wa kibiina mwami Mulyanyamu olowooza ekibiina kya Nuupu si Kyagulanyi kisobola okulekawo Nyanzi nekitamuwa bendera nekigiwaggwe Mulyanyama ku yalekawo yawe n'agiwa omwana yali muki yawe sitali mukulembeze mu kibiina anti yali muki kakati Lubongo yawaanajja Secretary General bakatana oba gundi be basooka okugabana ne General Sale byataakola Nyanza agala bikola ekibiina bannayuganda kye balinamu essuubi mwagala kunafuya Kyagulanyi nti alowooleza mu famire oza mukyala we singa si gundi mukyala Museveni tafunangako kifo Mama Babi singa si gundi MP wa Kampala ali mu byabakyala organization abateekateeka nze nagendako ewa Madamu Babi First Lady family nteeketeeke okujja kwa retired doctor nga kutadde ku bunke nze gwentunuulidde Lord Mayor mu kisanja kye kino akola emirimu gye era musaasira obulwadde sekatera kati njagala ombulire Mulyanyama n'envaayo kamandinga ki. Okay. So sagala ekyo kibeera na topic ya bannayuganda balina ebizibu Yerukwago gona asobola kubanga naye si mwangu abadde mukulembeze wano era ekyo nkimanyi era nagambye eno Champions League so oyagala bakana Kampala mugenda mu ba big league eno Champions League Mulyanyama Lukwago tusooka ne tubuuza ono ayagala yali akubye ku gole tujja mu kibinja si byakwetabamu uno oyo kati otunuya Nyanzi ne Mulyanyama who is the best candidate sinayogera ebyo mbyo birezi who is the best candidate tuli place Lukwago tuli wano fembe abalako kanjire bwende okola ki appearance ya alwa Lord Mayor oli mukamaawo anti kati yazze mu liigi yange bino byoyogera nze kati kankubuulire olaba nti mukulu wa Kalisa wanyo respect olunaku lwalijja ne mu program nange ye muntu gwenjagala kubanga njagala oba kigozi mukama wamu olunaku lwalangira obwa Lord Mayor oba obwa Mayor oba MP nga tusala layini kungwe enkyata tugenda ku mukolo so uyo nange nfunye ali best candidate